Olunaku olw'eggulo mu lukungaana lwa bannamawulire, omwogezi wa poliisi ya Uganda SCP Ekitongole Musoke yasindise okulabula eri bannayuganda okubeera abeegendereza ku basumba abamu abafuuka ate abasamize ng'obudde buzibye. Waliyo abaami oba ndooza n'abakyala abeeyita bapasita. Kati emisana babeera bapasita, then ekiro ne bafuuka abasawo b'ekinnansi. Kati nga obuzibu we buli batwala emaali z'abantu nnyingi. Okusinziira ku Lusoke, okwemulugunya kwasinze mu bitundu okuli Kampala, Wakiso, Mukono awamu n'Entebbe ng'abasumba bano babbye abantu abawerako. Poliisi intelligence yaffe yagenda ku ground era tuyina enamba y'abano abantu kika kino be tutaddeko amaaso, nga anytime mujja kuba muwulira nga tutandise okubakwatamuuko, naye nga ebyo byonna tebinaba kutuukawo, twagala okulabula abantu, okwekengera abantu bano. Bakozesa obulimba bungi ne babba abantu. Kati olunaku olwaleero tuwayiza Mukono abakulembera ekibiina ekitaba amakanisa g'abalokole ki National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu Kampala Bishop Patrick Musoke, wabula naye asoose na kukkaanya nga bwe waliyo abasumba abatali batuufu. Ekituufu amazima geego, ababuulizi n'abasumba abatuufu gye bali, n'ababuulizi oba abasumba abafere gye bali. Ekibuzo challenge ekisomooza yengeri omuntu ayawula atya omusumba omutuufu n'omusumba omufere. Kyokka agamba ensanji zino abasumba bano bazibu bakwawula kw'abo abatuufu olw'obukodyo, enzivuunula awamu n'emitendera gye bayitamu okuteekawo amakanisa gaabwe okuba nga byonna bibeera bituukiridde. Kyoyinza okusangayo omuntu nga y'omu enkeera akozesa linnya lya Yesu emisana, ate ekiro ng'akozesa bikolwa bya busamize. Okiraba, waliwo n'abantu abamu abeerimbise mu kkanisa naye nga bakozesa amaanyi amakyamu. Twagadde okumanya oba oliawo abasumba abasinga naddala ab'abalokole emitendera gye bayisibwamu okukakasibwa, kyokka agamba ng'oggyeko ab'ebibiina ebitaba amakanisa bangi beereeta bwereesi mu buweereza buno. Omuntu okufuuka memba mu National Fellowship of Pentecostal Churches yeetaaga likomenda n'abantu mu kitundu abamumanyiiko. Kati nga mu Kampala tulinamu pastors fraternities eziwera 50. Wano Musoke wasinzidde n'asaba abantu n'ekitongole kya poliisi obutakoma kulabula wabula bakwate era baanika abasumba bano abatali batuufu basobole okutaasa bannayuganda. Security organization zituyambeko okwasaganya eri abantu abo era ebaanika mu lwatu, kubanga nabo beewandiisa baba ne certificate. Ekyokubiri kwe kulabula eri abantu, weegendereze gy'olaga biri bitya, bafaanana batya. Charles Katamba yakusaka